security engeri gye badde nnyingi abaana abakuba bana abakuba obuyondo babadde bakendedde nga tebalabika era nga nsanga n'abaana gye ntambulira ne ŋŋamba bano baddawa ng'osanga omuntu nga yeeragajjalidde kakali sebo okubabuuza nti bano baddawa ng'oyagala obalabeko nga sikyawulira misango gundi baamukubye lwaki ng'osanga omuwala ng'ali ku ssimu agenda ayogera freely budde bwakiro bwa whatsapping ati budde bwakiro nga ye nga waali is a danger zone fe tumanyi bakubirawo naye nga ye si byaliko ate abawala balina ogwomuzo baabakyala but recently tebafaayo nnyo ku mazimu nabo obulamu bwabwe tebabufaako ate nga bitonde binafu naye kati mbadde ndi mu saaluuni wensalira enviiri ne mpulira nga boogera ku bawala bano abakola facial massage na biki ebyo nga bagamba patience baamukubye ate nno omukazi wattu yabadde talina ku ssimu yabaguddemu bwe abalenzi nga 6 saawa ziri 5 yabadde ava bwayise oba yabadde addawa gy'asowaswa within kazoomo naye ndowooza yagezezzaako kola resistance manye abawala bayizeewo obukodyo obulala essente aziteeka ku nsawo ey'emabega kati akasawo ko n'akateeka ku ngulu mu kalabiro oba n'akateeka munda mu jaketi essimu n'agisonseka eno n'agisonseka eno mu gundi kakati banoonya bakuba banoonya tebalaba paka lwe bagaye tumukuba essaaki ensawo bagikebedde bagiyiyeeye temulimu kirimu balina n'obudde obukola ebyo bagamba tekisoboka tasobola kubeera nga talina abo bwe batyo olukwata akasawo bwe bate nga badduka bano abajja ne bakuba kati abakwata ne badduka batera kubeera ku piki bati bw'osanga ganga y'abantu 6 5 3 abo bo bakuba ne bakola ne check up basaaki wena kati bangenza omukuba saaki nga mu mpale ayinamu essente ey'ensawo y'emabega ne bagamba tasobola kubeera nga talina ssimu kuzino ssente zaalina tasobola kubeera nga talina ezabadde ziwerako kubanga bamanyi ebyo byabwe basondereza naye twebuuza lwaki akasente yaleeta kaleka wakatambula nako otambula otya n'essente ku ssaawa ezo oba bwe ziba misana ogamba kale kaakati ekyamutanudde azuukukeyo gye yabadde nga bamukubye omukono bamukubye omukono bajjayo ki essimu kuba gye yabadde agitadde mukanda bajjayo essimu awulira nenga basajja bazibu awulira bagitwala abaka omugulu gwaki gw'omubbi omu ku babbi agamba onkubye omukono ate essimu ogitwala togitwala nfa naawe munnange yeezoobye akutta omugulu namwe nte okugulu kwange tojja kuta kati yagenza owulira eddoboozi ly'omubbi olimu ligamba bw'aba akulemeddeko mukuba ejjinja afe lwaki atubonyaabonya bambi patience n'ata okugulu kw'omubbi bw'ato ne bagenda patience waayo ali mu mbeera si nnungi kuba baamukubye avaamu omusaayi mu nnyindo tukubiriza abaana abawala bw'obanga ogudde mu babbi baleke batwale kye batutte bagende lwa nsonga olaba omusajja y'atasobola babbi olwategga omwana omuwala wakati talina kye yafunyeemu babeera n'ebiso babeera n'amayinja ga minzaani babeera n'ekintu kibakola pevas zonna balaba nga bajja kutta n'olw'ensonga eyo bw'ogwa mu babbi tokaana nabo bawa akasawo bagende essimu ojja kuddamu okugula endala wakati byonna kati baamukubye n'essimu baagitutte n'essente baazitutte n'obulamu buli ku kitanda kati tolina kye wafunyeemu jjukira mutambula temulina insurance nti ku mulimu gy'ova banaakuliyirira nti munnange yabadde ava ku mulimu tewali wano Uganda oba olaba ne mu formal employment insurance ndoza tulina about 2%. Akati mu mirimu gino gya lejjalejo oba egiri informal oyinza kusuubirayo insurance kubanga abantu bagirina naye so lwaki ntandise n'emboozi ya patience tukusaasidde nnyo akolera awo mpozi bwayise bwe bayita ku Style and Chill Salon ne bwayise awo waakolera. Okati TV Neera.
Bana tutandikire ku baana abateekamu ensimbi. Bwe mpuzi nga ate oli awo. Batuyisaamu olukomo wane mangu. Bulemeze SS Vumba alisomero mpozi ate lisomesa abaana aba ne A-level then ogatteko mpozi ate n'abakola DIT certificate byonna bitambulira. Mwana asomba kuva ku senior 1 mpaka senior 4 ate nga atwala amasomo ga mirundi ebiri agali technical oba agali vocational ngate bw'akwatako ego kukwatako omuli okwocha welding okusiba enviiri okukanika emmotoka omuli okubeera mpozi ngate okola ebintu ebyenjawulo nga byo byakukwatako si bya theory bya kuwandiika amasanyalaze kukanika amasanyalaze koyalinga amasanyalaze neewuunya nnyo nasanga abaana bwana nno buto bwe buti obwana obuwala nga buli mu kukanika ssebo masanyalaze buwayalinga nenga nengamba bano bandi banga balimba nembeerawo wayalinga awo zisocket si binula sanyalaze nga gaga nengamba mukyalo okuwalampa omuti era nga bagamba waawo oyo ate okuba oyo mu lumampaji mu dudubu eyo babayitanga maye abasajja bano balinga baboolayo naye nga Bulemeze SS Vumba somero ddungi nnyo kubiriza okutwalayo omwana wo abaana batandise school fees otuula ku table ne muteesa nyo bagamba nze wano wempitira tulina enkola yaffe tugiyita ya please allow waliwo omukyala muyita Allen emutula mugamba madam Allen ye basa please allow buli kimu yakikwasaganyaawo please allow era ensonga eziremedi mansita ewa Allen gye ziggwera Allen bw'obanga omulemeddwa genda kuwangatto gwe wagenze bakuloze soka kati mutwaleyo abaana musobole okubeera mpozi nga ate mubawandiisa taamu empya omwana abaana atudde P7 kati kekana akaseera omwana ave mu senior 4 nga sente ne ziba zikuweddeko alina kyalina ekyomutwe kyasobola okukola bw'aba muwala nga alina enviiri alina amasanyalaze asobola okukanika asobola okukola ki ate aba primary Quality Junior School Nagoje oba ne Kayanja abo bemba mwekwata baana basoma bulungi nnyo omukulu Enrico naye atuula ku meeza ne muteesa nomugamba mu Mwasalongo nze embeera eri bweti ne bweti nakukkiriza nosomesa omwana wo kale n'aba Valon Power Center basangibwa wali emukono ewantu awo batuusa ku nebintu nga generator bw'omu bukubowa emberenge bw'amasanyazi n'obwamanda obw'omu busaawo omuddo pampu z'amazzi ne mashini ezisala emiti byonna n'eggaali maanyi ga kifuba na zinegala wachenja wabu sport bikes onojja busangawo okola emifumbi balina amatabi newspapers yenna owebyo byetwogeddeko balina amatabi abiri ng'ovudde ku main eye wantone balina ina kifuma awamu n'ejjinja ne Lugazi bateekateeka okulaba nti nawo babateerawo musobole okuaccessinga ebintu ebyo naye nibw'obanga oli wabweru wa kibuga Kampala n'emiriraano katugeze oli Mbarara oli Masaka oli Mbale oli Kalamoja oli Arua yonna bw'okola order kweyo namba gy'olaba ku screen eriko ojja kubanga oyogera n'omuvuma Luze alabika nti ebintu ebyo nabikutuusaako musasulaga kasosasula sente nga batikka nga bebikutuusaako bakolera delivery mu bufunze kyetuliko kakati bwe tutyo tujja okutambula ate nkugamba nti ensonga zikwatagana n'ettaka gana wali mu Bankima Property Concert basangibwa wali ku 8 oba Venansa na stage esemba ya kukyewamala wali ojja ku nusu kumira okuva ku mirendo okutuuka ku Nkima Forest Gardens awali Fuzeza Nkima Property Concert Uganda Limited bajja kubanga bakola ku nsonga zo bagula n'okutunda ettaka ate era bazimba ate bapunta n'okuyambako mu byapa bibanga birina obuzibuzibu akaseera ke tubaddemu kabadde ka byakulonda tutandike campaign gye zitandikidde ne we tuviiridde mu kulonda ndabyemu ebintu bibiri security engeri gyebadde nnyingi abaana abakuba bana abakuba obuyondo babadde bakendedde nga tebalabika era nga nsanga n'abaana gye ntambulira ne ŋŋamba bano baddawa ng'osanga omuntu nga yeeragajjalidde kakali sebo okubabuuza nti bano baddawa ng'oyagala obalabeko nga sikyawulira misango gundi baamukubye lwaki ng'osanga omuwala ng'ali ku ssimu agenda ayogera freely budde bwa kiro
bwa WhatsApping ati budde bwa kiro nga yenga wali is a danger zone tumanyi bakubirawo ninga yesi byaliko ate abawala balina ogomuzo baba kyala but recently tebafaayo nnyo ku mazimu nabo obulamu bwabwe tebabufaako ate nga bitonde binafu ne kati mbadde ni mu saloon wensalira enviiri ne mpulira nga boogera ku wala bana bakola facial massage na biki ebyo nga bagamba patience baamukubye ate ndo mukazi wattu yabadde talina ku ssimu yabaguddemu bwe abalenzi nga 6 sawa mekulu sawa ziri 5 ava waddawa yabadde ava bwayise oba yabadde addawa jasowaswa within kazomo naye ndowooza yagezezzaako kola resistance manya abawala bayizeewo obukodi obulala esente aziteeka ku nsawo ey'emabega kati akasawo ko n'akateeka ku ngulu mu kalabiro oba n'akateeka munda mu jaketi essimu n'agisonseka eno n'agisonseka eno mu gundi kakati banoonya bakuba banoonya tebalaba paka lwe bagaye tumukuba essaaki ensawo bagikebedde bagiyiyeeye temuli mu kirimu balina n'obudde obukola ebyo bagamba tekisoboka tasobola kubeera nga talina abo bwe batyo olukwata akasawo bwe bate nga badduka bano abajja ne bakuba kati abakwata ne badduka batera kubeera ku piki bati bw'osanga ganga y'abantu 6 5 3 abo bo bakuba ne bakola ne check up basaaki wena kati bangenza omukuba saaki nga mu mpale ayinamu esente y'ensawo y'emabega ne bagamba tasobola kubeera nga talina ssimu kuzino sente zaalina tasobola kubeera nga talina ezabadde ziwerako kubanga bamanyi ebyo byabwe basondereza ne twebuuza lwaki akasente yaleeta kaleka wakatambula nako tutambula otya ne sente ku saawa ezo wabwe ziba misana ogamba kale kaakati ekyamutanudde azuukukeyo gye yabadde nga bamukubye omukono bamukubye omukono bajjayo ki essimu kuba gye yabadde agitadde mukanda bajjayo essimu awulira nenga basajja bazibu awulira bagitwala abaka omugulu gwaki gw'omubbi omu ku babbi agamba onkubye omukono ate essimu ogitwala togitwala nfa naawe munnange yeezoobye akutta omugulu namwe nte okugulu kwange tojja kuta kati yagenza owulira eddoboozi ly'omubbi oli muligamba bw'aba akulemeddeko mukuba ejjinja afe lwaki atubonyaabonya bambi patience n'ata okugulu kw'omubbi bw'ato ne bagenda patience waayo ali mu mbeera si nnungi kuba baamukubye avaamu omusaayi mu nnyindo tukubiriza abaana abawala bw'obanga ogudde mu babbi baleke batwale kye batutte bagende lwa nsonga olaba omusajja y'atasobola babbi olwategga omwana omuwala wakati talina kye yafunyeemu babeera n'ebiso babeera n'amayinja ga minzaani babeera n'ekintu kyebakola pevas zonna balaba nga bajja kutta n'olw'ensonga eyo bw'ogwa mu babbi tokaana nabo bawa akasawo bagende essimu ojja kuddamu okugula endala wakati byonna kati baamukubye n'essimu baagitutte n'esente baazitutte n'obulamu buli ku kitanda kati tolina kye wafunyeemu jjukira mutambula temulina insurance nti ku mulimu gy'ova banaakuliyirira nti munnange yabadde ava ku mulimu tewali wano Uganda oba olaba ne mu formal employment insurance tulina about 2%. Akati mu mirimu gino gya lejjalejo oba egiri informal oyinza kusuubirayo insurance kubanga abantu bagirina naye so lwaki ntandise n'emboozi ya patience tukusaasidde nnyo akolera awo mpozi bwayise bwebayita ku style and chill salon bwayise awo wakolera lwaki ntandise nayo nalaye bakansala omu yabadde weekalagala bakyala n'abakyala okulonda kuno okusembeddeyo ddala nga beemegga tannampangula balangiriddemu mukyamu gubakulangira batya nga sigwayo yawangudde tannampangulako namuyoola ekigo bagati oliraba n'amutuulako ensi eno politics ayayonoonese era nalaye seeka kiti ng'agamba kuno kwe kulonda kwensoose okulaba nga balangirira n'ateesimbyewo gye bali
abateesiimyewo naye nga babalangirire kubanga waliyo omu oba yabadde w'ennansana oba yabadde waawa nga bagamba tebamulabanga nako ne ku kakonge teyabaddeko ne baamusomye mu baawangudde ne bakwata abadde owookuna ne bamulangirira nti yasinze. Nze nalabye akalo olaba eno Ekyengera Town Council Walukaga gye yali wabaddeyo omukyala amuyita Nakitende muganda wa Derrick mukulu taata waabwe ye mwami Muwanga mugenzi kati yali ku magye ga mwami Museveni aga reserved force bamu ku basajja abalwana edda yalina edduuka lya electronics awe bwayese bamuyita Eddie Muwanga ne muwala wabadde yazze ku bwa meya nga wakibina ki NUP bajjeyo yabadde wansi w'NRM ne balangirira but mu discussions zaabwe kigambibwa mbu Nakitende ng'ayogera ba communicating and ba presiding officer good enough babeemanyi n'amugamba togeza n'ontemula ebigambo byakozeseza togeza n'ontemula nga bwe watemudde Nasifu togeza n'okola ki n'ontemula nga bwe watemudde Nasifu oli n'amudamu n'amugamba singa obadde osobola wandituuse ku mmeeza yange n'olaba akazitoke bantaddeko presiding officer ayogera erinnya ndyerabidde liri awo lisoosaako oyani namunga singa obadde osobola mbadde manyi nti abo nabo nankani yabadde mente balangira Robert Musinguzi yewe wakiso ndo ani tolo Robert yoyo lyerinnya lyerinnya namunga singa obadde osobola tuukako wano olaba akazitoke bantaddeko nkulageko ku message kubaka obuwandiike nti abasajja bano babadde bamanya ekituufu nenga waliwo order from above ngowe nale mbamusinga obulwa 10 ezo ekitegeeza bye tulaba kubanga kankwe kyokulabirako Mukira municipality meya waayo Mutebi abaddeyo yaliwo NUP naye nasala n'agenda PFF bwe beesimbyeyo ku luno yagamba nti akkiriza nti baamuwangula naye yamuwangula yaliwo NUP yaliwo NRM naye Robert Musinguzi n'alangiramu NRM NRM bagamba nti yali wakusatu era yali afunye obulwa 10 nga 4 naye bamwongerako gumu 3 n'awuza ogumu akasatu ne Wannakitende bwe kyabadde Kyengera kakati tuyinza okubanga tunenya Robert Musinguzi naye ng'alina akazito kaaliko okusinziira ku kye nategeddeko ng'ate aŋŋamba info eno ali close nnyo gyendi ate muganda wooli Musinguzi si ye yabadde alangirira abaddeyo omulala kiteebaza n'okubeera abo obanga teweegendereza ng'oba oli awo omudumu gw'omuntu gw'abadde gumuli mu mugongo eno mu kateni naye nga tujjukira wabeerayo kateni babegeero nga gwabadde gumulika eno kuba yagambye omukazi singa osobola okutuuka wendi tuukawo olabe akazito kendiko omukazi mu kwagala okusituka bw'ati ne bamubaka kwe mugambe tontemulanga bwe watemudde Najja omukazi yaweereza Musinguzi boogera ku WhatsApp tontomeranga bwe tontemula nga bwe watemudde Najja Nasifu era mu kwagala okusituka nga bw'ogamba kansituke era bwe baweegendereza Najja era nalowooza bali communicating ne Musinguzi Najja mu kusituka teyagenda wa Musinguzi yagenda kujja muzindala kubanga bali tebasobola mukkiriza kutuuka eri kuba yali amanyi ki ekyaliwo wali eri era aba yakasituka bw'ati nga bibasoma bitu byoli n'alangira leza osezimu tebazisoma kati ne ku Nakitende bwe kyabadde asituka agende ne bamubaka yagenze yeesabise ku luno ataddemu buno obukaliga masigo obw'omunda obukoma muneeno bugundi ng'akataddemu oyo bazifungudde tonfungule nja kufungula tonfungula naye kineebuuza kati n'empisa y'abasirikale yaggula muda kubanga kati ng'abakyala omusirikale omwami talina kukwata takkirizibwa kati ethics zaggwawo ezo teziriiwo Nakitende naye n'ayitaawo bw'atyo nga bamutemudde tebamukkiza na kutuuka wali wa officer baamukutte ne bamukasuka ebweru okutuuka ebweru ng'ali kabangali naye eri awo yalinze kabangali ng'eriko yalinze edda bamufulumya muganda we yadduka n'akwata gate n'agaa kati mututtire wano temulina gye mumutwala
Ekitegeeza kiragande kyabadde planning. Temwina gye mumutwala. Kubanga bano abaamukutte wano. Amangu nnyo bamufulumizza. Bamutadde Kabanga. Ne Kabanga lyeveewo. Agenda okulangira nga taliiwo. Olwo muganda we ye baagambye oyo alimu kumaanya ate wampaka nnyo mu muggalire ebweru babaganye okuyingira. Kwe kuggalawo geeti n'aganjireka mwati omukono naga kati bwe muba mukoona enze naye temwina gye mumutwala. Era okukakkana nga mwannyina amusesemezza ne batamutwala ne bamuta. Naye ng'olwedde bamaze okulangirira. Bava okuva ku geeti ngeri bamaze okulangirira. Bamaze okulangirira. Ene twabire ekayunga. Nabadde jo nga nalubowa correspondent waayo. Ngalugamba two interesting stories. Esooka waliwo omukyala abadde yeesimbyewo ekayunga. Naye nga baawe ali wabweru wa ggwanga. Naye nga baawe yamugaana ebyobufuzi. N'amugamba ebyo saagala bikulabamu. Kubanga ennaku zino bwe byatuuka tebikyakola makulu. Naye omukyala n'awaluza empaka n'abibeeramu. Baagenze okumaliza ng'awangudde. Naye bw'olwamulangiridde nti awangudde n'agamba abantu nti bannange nze bba wange ebintu byonna yali yabiŋŋaana naye wadde empangudde nze sijja kujja mu bintu byammwe mufune omulala gwe muwa obuwanguzi nze sibiriimu. Kati ate lwaki erinnya teyalijjaayo? Kakati twebuuza lwaki teyabujjaayo. Incident emu eyokubiri musaza liri oba liri ebbaale temulimu eyawangudde oba bwa meeya waliwo town council eyo. Kakati naye nga mukulang si yawangeera bino bye twogerako oli abadde wakusatu wakuna ne bamulangirira. Kakati mwe abasajja beyo bakambwe mulimu abasajja nga bunagamba nti wali mu Kinubbi wali oba wali mu Kifumbira abasajja babo bakambwe bazibu. Kati abeyo mbubaloga bamanyi n'okuloga kati ate balwana n'okulwana omusajja bamula electoral commission yamulangirira eyekayo yawangudde but in that sense si yawangudde oweni UP yawangudde. Akati mbu yabaise n'abagamba bannange nze muno n'obuwanguzi bwa mwenze sinze yawangudde. Akakodyo kaloka kwegaana buwanguzi yeddoga eririyo nze sinze yawangudde. Kubanga abasajja bali bamanyi balogo batemu basobola okuntematemera mu nnyumba. Nze sinze yawangudde yegundi nze mu bintu bemwopezi kyeko. Negamba awo tutuuse Dag. Uganda enyuma. Politics waffe ayongedde okusereba n'abantu okwongera okumwetamu. Era nze njogeddeko n'abantu bangi nga bagamba abamu nti nze okuddamu okulonda okujjako nga lugimu eriko emaze kuwummula. N'abantu abagenda okwesimbawo kuba bonna be baakubye akalunzi njogereko n'abaana abamu ab'NUP baakubye obululu. Si kuba be babbye kala akalunzi bagamba tebasobola kuddamu kwesimbawo nga ligimu eno yekyaliko. Ndowooza oba oli awo ebigambo bya Museveni byandituukirira lwakuba nti bijja kujja leeti bwe yagamba by 2026 tewajja kubeerawo opposition. Ate kino yakyogeza simanyi oba yali akitegera kyayogerako the sense nti opposition ye abantu abasinga tutunuulira abakulembeze abatukulembera. Kyagulanyi ajja kuba avuddewo nti bw'ogula maawo najja mu NRM nti olwo opposition oba ogimalawo. Nedda bali tubateekayo just kulembera nga ffena bwe tasobola kugenda mu parliament lumu. Opposition ye ejja kusigalayo mu bantu naye nga talina bukulembeze. Ekyo tekigaana kuba kankuwa ekyokulabirako obukeera ku makya nga abantu bagambye iffe ng'ensi ze tulabyeko Libya ezimu kati zaatabanguka nnyo n'ensi endala ezibaddemu uprising nti bw'obukeera ku makya nga oli akugambye nti nze kimala kusinza ku mbeera eriwo ABCD tukooye tibajja kulinda mukulembeze nti gundi jangu otukulemberemu kubanga bw'obanga ewakaawo tukyasobola kwetuusaako bintu ebiri basic tukyasobola kwetuusaako mmere tukyasobola kwetuusaako masannyalaze ebyobujjanjana biki tujja kulinda muntu ajja kukulembere. So opposition yeri esigalawo kuba befe abantu
bali abakulembeze bo basobola okuva ku mugendo olw'ebigendo byabwe ebyenjawulo. Era abasinga abo bootunuddemu baavadda ku mugendo. Era nze njagala kusinziira wano eno ku lw'abaana abamu ababadde banenya Dr. Kizza Besigye ng'abamu batebeeza ne Dr. Kizza Besigye okubeera nti bambi oba oli abo abadde akolagana ne gavumenti. Naye ku byendaba si kituufu. Mbuuza lwaki. Dr. Kizza Besigye abadde mu FDC n'agirwaninga for 20 years. Naye nga musajja olwo tamanyi nti baakola nabo ate badde eri bamufumita mu mugongo. Kituufu. Nga bagenda ne bateesa ne bajjayo ssente ze baggyeyo. Kino nkirabidde ku mwami Nsibambi. Actually abantu opposition balabikidde basatu. Kabusu Moses si FDC. Nsibambi si FDC. Latifu Sebagala waawa abadde mu DP katukitwale nti wa DP wa NUP. Yasale dile wa NUP. Nti bagenze ne basisinkana President Museveni. Wano mu Uganda babi setting ebyofuzi bya wano opposition to ina kusisinkana government leader yenna oba president kale. Eranga ngo bachi setting. Bwe kiriwe kibadde paka nakati. Ebya wano to relating anga ku bya America oba Tanzania oba Kenya. Eyafe bito bitwabi setting ekyokubiri nga kizibu nnyo okuvaayo ogerera President Museveni ebibi nga ate mu bifaananyi olabika naye. Era ekifaananyi kitambula kwekiri. Egwe biri bifaananyi biri. Omukulu Nsibambi n'avaayo n'agamba President Museveni yawangula akalulu. Yatuwangula. Era Kyagulanyi talina wayinza kusinza kugamba nti yawangula akalulu. President Museveni yatuwangula. Ebigambo ebyo byogerwa mu ki? Agadde agamba nti opposition. Ayinza okuba ina obujulizi. Oba bakubye bakubye bakuwangula batwa tolina kukkiriza. Oli opposition. Nedda. Tolina kukkiriza. Bw'obeera ne kankwekyo okulabirako. Ibrahim Ssemujjonganda. Paka wakira municipality afuluma. Ye bwe yatunula ku byara form ze. Nakkiriza n'agamba amusisi ampangu. Ekyo kyanjawulo. Tuli ku kifo ky'aba president. Njagala tuge kuba bwe tuba tulina ebyobufuzi. Neyawangula singa eyawangula Ssemujjonganda nga baali tebalangidde NUP ne balangira NRM yasobola okukkiriza. Yali gambye nga Mutebi nti kituufu bampangude naye ampangude si NRM. Kisigala statement eri esigalawo nti batakkiriza. Takkiriza nti NRM akoze eki? Awangudde. Naye yavudde n'akyogera agamba Museveni yatuwangula. Ayinza okuba mu Museveni bwe bagenze bwe baba mu State House. Yabalaze ku Neze bulijjo mbadde nga neebuuza. Waliwo abantu abamu abajja ng'olaba omusajja mugagga nnyo ku ndabika ye. Ku ssente z'alina n'endabika ye nga mugagga nnyo ssente ziri abunnomo. Birina okufaanagana obugagga n'endabika yo. Tebirina kwawukana nnyo. Na obuyinza omuntu bw'abeera nabwo. Omuntu eyasimbyewo ng'ali nnomo. Omanyi mu Uganda kati kankugambe kino. Mu Uganda mwe muli bannabyabufuzi abaavu abali mu bukulembeze. So ate ensi endala omuntu alina kusooka kubeera mugagga n'alyoka ajja mu bukulembeze obunene. Bubaka bwa palamenti bwa pulezidenti. Naye ne wafa ova eri mu mayirizo go n'ojja n'okiyingira n'olokera eyo. N'okuba akajji. Ne kati bwe ntunuulira Nsibambi engeri gye yasalako amasannyalaze n'ensonga zaawa n'okugyayo transformer na buli kimu ng'olaba nti amasannyalaze gano newankubadde oba ogaleese n'ogula ne transformer but waliwo rights ezikuggibwako ne ziddayo mu EDCL. Tosobola kumala gajja n'ogamba kati ne transformer yange njagala gifutinga ngizeena. Waliwo bureaucracy ne protocol by'ogoberera. Ne kati ye nga buli kimu akola agamba tewali asobola kuŋŋambako. Ati yakugamba nti ebintu ebyo yabiteekamu ssente ze nnyingi ate biri ne mu ttaka lye. Era ng'agamba nti gwe oba ogakeeyanira nnyo guleeta ekyapa ekiraga nti awali emiti awo wuwo. Kalidi ffenna tulina amayumba. Bw'oba onoosimba omuti gw'amasannyalaze oba ng'onoosika ku kikondo ky'omuntu ogendayo n'omusaba n'oteeka ku kuba ekikondo ekyo yaba yakireeta. Naye ate wakyemanyi abamu bamanyi n'obbasabayo akasente emitwalo 10 mpayo 15. Naye ate talina lukusa lumugaana kuteekako oba okumuggyako kubanga amasannyalaze ago si gage ga gavumenti gaddeyo mu EDCL galinako obuvunaanyizibwa.
oba ntegeera era singa oba obalemesezza nsobola okuleeta omuti ogwange ne ngusimba wano yo idise neja ne sikawaya zaayo ngezijja kuli okuko nezireeta kuno okwange ne connect no yaka toyina right ekingana naye omukulu amanyi gakozesa nga geego oba ntegedde kitegeza nga galina gye gava kati nkuddireyo ku kiri n'agamba nti abantu bamma batya obulunga agabye endokwa nti alina ne father gwe yawa 15,000 ez'endokwa n'ate father n'addeyo n'amudi campaigninga n'afunawo zero kati bwe ndaba statement ate ne Latifu gye yakoze nga agamba sina buzibu kukolagana na gavumenti after all NUP yanyima kaadi nenzira ku kine ngamba Latifu Ssebaggala Dr. Kiza Besigye bambi abamuvumanga nti simanya alemereddwa abagambanga nti simanya akolagana na gavumenti akola ali eno n'eri bambi basonyiwe Dr. Kiza Besigye yonna gy'oli mu kkomera basonyiwe baali tebamanyi kiki oyitamu waliwo omusajja yakola statement n'agamba ke kaseera mwami Kyagulanyi ategeere enkola n'obulyankuza obuli mu badiplomats Besigye bye yayogerako mu statement it's the most disappointing group of people in our politics are the elite, the educated. Yes. Abefula nti ffe tumanyi nnyo twasoma nnyo twakola tutya bebafubazibu nti babasika ku kutu bo bali mu exchange Ssebaggala TV yali mu parliament emyaka 20 nga na imamu wa parliament of course nze Khalid oba gwesula ogenda omwami Museveni omuntu omu atutunyamu n'akusaasa n'agamba oli awo mbeera agenza atekeyo luseke omuwayo bu milioni 245 naye Latifu Ssebaggala emyaka gy'abadde mu bukulembeze ayina kyakyanoonya nti anoonyayo sente ne investments zakoze kyekimu ne Nsibambi era yabadde akinyonnyola mwami Nsibambi nti ku myaka 26 batandikira yawolezaako mugenzi Gaddafi ku myaka 26 nti era baamuwaako n'ensimbi nga nnyingi okuva Libya okujja nazo kuno bw'atuuka ku kisaawe Entebbe ne bazikwata nga nnyingi nnyo zimenya amateeka obazikwata n'akuba essimu n'akubira Sheikh Kamoga Kamoga Obedi Kamulegea one of the two akati nti ndoza Kamulegea n'akubira President Museveni essimu n'akubira Gaddafi n'akuba essimu butereevu owa mwami Museveni Museveni atowa order sente ne bazita n'agamba nze nkoze sente ate nali sikwata sente mu shillings zali mu dola ate nga indeed ebimwogerwako abamusemberedde bakugamba nti Nsibambi musajja akolamu akasente akalina kati kyeneebuuza kuba bw'omuwuliriza mwami Nsibambi nga kugamba nti kituufu twagenze tuteese eggwanga ne biki naye nga gwe weebuuze mwami Nsibambi anenye naddala NUP tanenye NRM anenye NUP mbaga yadi bali baza akalulu yadi badi naye nga ate bebalangirira sibe NUP naye ngamba obwongo bwange bumpeereza bulungi nti NUP yakola kyamaanyi okumusuula ate neetawangula so nga anenye NUP naye ng'agamba nti NRM yo ate yo nnungi nnyo era yasobola okukolagana nayo kakati mu kumaliza byonna n'agamba nti nze nabawonye sina nnyo kyembaagaza naye mwami Museveni tusobola okuteesa naye wabula kitutayogeddeko okuteeseza ba political prisoners abali mu makomera naddala ab'NUP tetwakyogeddeko n'ekyakyagulanyi oyo kubanga ebintu byesi bitegeera bulungi naye nakyo tetwakyogeddeko ate Latifu ndowooza mu statement ze oba bali awo mwabaddemu okuteeseza ba prisoner kuba ndalabye Lopu ng'agamba nti gwe bw'oba olaba abo basobola okuteeseza abasibe abali mu kkomera ne bateebwa ekisooka babalinako obusungu wanyima kaadi
wanyima kaadi oba mwanyimisa kaadi noono mwansuuziza omugaati tukize tugaane obusungu abasajja b'opposition abasinga bwe balina eri NUP ne Kyagulanyi kubajja mugaati mukama gye kiri kye nagamba nti babadde nga beerimbika nga bambi musajja wattu Besigye abagamba tukwata wano nga bagamba tukwata awo kano tukwata awo dokita olusimbule emmotoka we bati babuukako bayingira nsiko badduka bagenda wala banalabye kuba saakamazeeyo simanyi amuzukulu wange Dr. Lois Emboga naye yagambye takyadda okwesimbawo kubanga lugimu eno okyaliko naye nga alina ensonga ze engeri bagamu akalulu ne opposition yennyini tetiri organized ekawa abantu abalina omuzinzi abali substantial negenda n'abalala olw'omuyaga olwaki agamba nti tulina bingi naffe ebyokwetereezamu naye lugimu eno wetuusiza akalulu nange sikyadda mu kalulu nze nno Lois Emboga ku byempulira era nze ŋŋamba nnyo naye mukwano gwange Kanso Nampala alina ebizibu byalaba mu NUP opposition nebiki ne mugamba Yusuf yingira eri munda gye mutereereza togenda kubeera eno bweru nga gyoyogerera tebajja kuwulira kati challenge yemu ne Royi gy'ayina nti Royi mu kulonda kuli okwagwa okwa 2020 batamu akaadi yayogera bingi nnyo nayogera bingi n'abeera nga teyadda na kuki kitebe bati bw'oba olina ensobi z'olabye ddayo munda mu system bagabe bakulu naye ekintu kiri bwe kiti bajja kuwuliriza aba system bawuliza linda kubeera nti ate tolinda kubeera nti kati tugenda kuddamu kulonda ate olyoka okomewo ng'obadde wavaamu ate nga wali baddewo ne muteeza bulungi system emyaka 5 gigenda okugwirako at least nga maze okwasembolinga byonna ebyali byasoba emyaka ginaaba gyali kusaidi yaabwe tetumanyi kubanga olituuse ddala makati gye tulimu tuli masanganzira nti waliwo debate tugambye nti kituufu mu M7 oba olyawo takyasobola kuwangulika mu kalulu kubanga yakategeka ate alina okeetabamu then the question comes or remains nti and then what olonda okuddako tumuleke n'abantu babe nalemu bayitewo bagende tasobola era yajja kweterawo abo opposition kyekugamba kubanga gwobogaana okujja yajja kuleeta ababeeyi omuntu yenna agamba nti tuzire akalulu oba oli ku bibyo oba weezize gwe nga ggwe ye President Museveni tasobola kulemera kuteeka opposition eyiye ate tesoboka kubanga kyangunya tekyetagisa era n'abaliwo era mulimu ababe already kati gwe bw'otajje ng'aleeta abalala era nze bagambira byonna nti FDC tegenda kabeeramu PFF tegenda kabeeramu NUP tegenda kabeeramu awo nange enkola ekibiina ate tukole ki awo nawe enkola y'ekyange nengera nendya kwezo gwate manga nawe maketa koze miliyo mugamze nzija kuvuganya leso kompe ezikuvuganya kubanga godunulira ebibiina bye tubadde nabyo adda mu kalulu kano emu nga weebuuza kituufu jazze nga birina kyebyagala birina statement gye byagala okukola kati tusooke tugende ku Pizanti President wa Pizanti ate nga yayimba ku campaign za M7 zennyini campaigns yaziyimbako ekyo ekibiina kiba kirina ekigendera kiba kirina ekigendererwa kiriwa kubanga oyimbira gw'ovuganya wene ebyobufuzi bya Uganda byazimbibwa gw'ovuganya naye ina kuba mpalana kati fe tukulabira ng'oteetera naye guba mwoto otulyamu oti olukwe omukyala yajja kugamba nti nze mpa service ng'omuntu omulala yenna ebyo baavaayo ne babyogera ne bagamba management yavaayo negamba ffe omuyimbi agenda okujja bino bamulonde ku bwa chairman oba ssentebe w'ekibiina nga already yakwata emirimu ejja kuyimba ku campaign za Museveni kati alina ziyimba zimale nalaba Muhammad Nsereko ng'avuma station Uganda alinga atavuma musiraamu munne
yali anenya waabwe oli yali omanyi bw'obanga for example obanga wasoma busawo ne bakuleetera omuntu nga for example yatomedde muganda wo n'amutta naye mu process y'okumutomera n'afuna obuzibu naye gwe musawo gwe bamuleeta omukolera ki olina okusooka omujjanjaba awone mulyoke mwetwala kakati oli mukyala wattu saavisi ye kukuba ndongo Mwai Museveni agambye nze njagala muleete wano abantu amanyi okuba bulungi endongo bampadde ssente ziyinza okuba nga ni ku ssente ezo azijja kuyambako n'entambula y'ekibiina kati lwaki mumwagala ssente azireke so nze nzira ku kya Dr. Kizza Besigye wagamba nti abantu abakyasina okudisappointinga they are the elites lwaki nti olaba bambi abaana bano abatambulirako ba foot soldier ba FDC babayitanga batya nti babeerawo ne bekubakuba amasasi bebakuba ba elite babeera eri mu kalina balengera bulengezi bati kati just take an example of Moses Kabusu honorable ebbanga lyamaze nga akiikirira eyo Kalangala Buvuma yonna nga bw'obimanyi ndowooza yasooka ng'eri gundi emu nga Kalangala district bagenze bagitemamu butebe kati yasooka okugikulembera nze oyo gayi mujjukira nali mwana muto nga akola amawulire nga reportingira CBS nga ya recording amawulire g'okubizinga byonna n'amaana ajja ne yeesimbawo nozagira ku kadi oba yali ya DP n'alyoka asala nadda mu FDC emyaka mingi talina kyanoonya Kabusu ye muntu akugamba oneetaaga ssaawa mmeka ku mpewo ndi ssaawa ezi ndi kale naye ng'ebyo abigamba nga ali ku bizinga n'akwata speed boat ye n'agivuga dakiika 3 wadde ng'asazedde ali ku mazzi ali ku lukalu najja n'atuula mu CBS banyumya ensonga zibalina okunyumya okitegeera kitegeeza nti alinamu naye lwakuba mu Uganda abalinamu ate beyasinga okubeera omulugube n'obutabeera satisfied ate balagandi ate bo bali bubi nnyo ye challenge eriwo mu bana Uganda nalabye abaana beewera n'ab'NRM waliwo gayi yayogedde statement n'agamba abantu ekituufu badde bakooya abaana b'NUP kuba tebakoze service delivery naye mmwe ab'NRM n'ab'NUP abatono abayiseemu bwe mugaana okukolera abantu okubaweereza mu mbeera yonna ngenda kubalwana naye gayi simujjukira linnya eryo ngenda kukunga abantu bonna tubalwane alina capacity okuba agirina wayogerera ekyo ng'ayagala kulwana baawa kati abantu ye agamba buli gwe baawadde akalulu oba w'NRM oba opposition alina okumenya nga tokoze service delivery agenda kulwana waliwo mokale gyendabye n'enkwatako mwana muyimbi bamuyita Green Daddy yayimba ku campaign zonna eza Mwai Museveni bambi yafunye omuswiba omwana we n'alwala era Allah n'amujjuula naye nga yafiiridde awo Mulago n'avaayo n'akola vidiyo ng'anenya abasawo b'e Mulago nti baalagajjalidde omwana n'afa teri ddagala bulabula n'ebirala kati abaana nga bamugamba naye onaayomba yayimba ku campaign za Mwai Museveni zonna kati naye afunyeeko ku pain abantu abalala kye babagamba nga kiri kya bulumi naye ng'ate kiyigiriza nti oba oli awo baddengawo abakaaba era nga balaba abantu bano nga bayimba ku campaign zino nga babeesiimisa ne bagamba oba bo bali bulungi kati bajja kwewuunya nnyo okulaba nti omuyimbi abadde ayimbira President Museveni ate omwana oyo yafiiridde Mulago Mulago ddwaliro ly'abantu abatayinaamu kyoba omanya
omuntu ayinamu era akikubye abatwala abaana be mu malwaliro gali malala ga private. Naye Mulago is a national referral hospital. Erina buli mukugu yenna. Yes sebo. Era gye bava okugenda mu Nakasero, mu Yes sebo. Case Clinic, IHK n'ebirala. Yes sebo. Gyolwalira. Alwaki mulowooza kyate teri bujjanjabi ate nga bakukujja teri nga tolinamu kasente naye bw'obeera n'akasente ate kati obyonoonye ofunamu niye eddwaliro lyabwere lya gavumenti bugalira bamafuna mpola lyabatayinaamu tebasasuza ssente kati ate gwe ssente zoyogerako zaaki ow'enguzi okupromotinga enguzi bakunoonyerezeeko si promoting nguzi naye the reality is Mulago alina ebisoomooza ng'eddwaliro era obuweereza bwalyo bulinamu ebirumira nti tewali akiwakanya but at the same time Mulago bw'ogendayo obutafaanana na purely private ko Mulago erimu emirundi ebiri erimu private wing era vava mufuna mpola tetwesolosaayo eyo muyinza obutasobola tubeeyo nokabaza nitusimba layini naye eno awali mu kusimba layini wano ebyo ebizibu ebyayo era oyinza osulawo naye wali mu private basobola okufunira abasawo bennyini abakugu abalina okukola ku nsonga eyo abantu abo naye nga tebenkana private yaayo teyenkana ng'omuntu agenze e Nakasero oba Case Clinic oba IHK naye okimanyi nti abantu abo bebakola ne mu malwaliro gali eri ekituufu kubanze waliwo omukugu gwe mmanyi ye Dokita erinnya ndyerabidde na musajja musoga mukugu nnyo muwummuza nya liri awo bwatu naye nga musoga mukugu nnyo mu bintu bino ebyobwonge ebyo complications ku bwongo waliwo ebitategeerekeka oyinza oba olina obuzimba tebulabika biki ebyo mulungi yasoma mutwe mulungi nnyo bino byonna bikwata naye olwedde alina ewuwe gyakolera nti no ddwaliro lyaki lyange private era eno abawa ssaawa bw'oba onoomulaba olina mutega kuva ssaawa 6 paka ssaawa 9 abawa ssaawa 3 zokka endala ne ziddayo eri ewuwe ssaawa 3 zokka kitegeeza nti abasawo abakugu weebali naye balina gye bawa ennyo obudde etali Mulago kubanga olaba wali opposite ne main gate ye Mulago oba first pharmacy we oba ebekyali kamo siro ebekyali ebera Mulago Kamocha ndazaire ekyali Kira Road awo kusinzira ku basetting eddwaliro eri abakoloni bali basettinga nga wajja kubeerawo bizimbe oba nnyumba z'abasawo abakugu ng'asala busazi okuva kuli ajja mu ddwaliro atajja kukozesa transport tasasula mazzi masanyaze na biki nti nibwe kibanga emergency eguddewo kimwanguye okusala okuva kuli okuddako omusaala mumuwa butono bwe buti agenda okubalaabalamu nga naye tenakaafiisaako tasobola kuweera baana kakati lwaki abawe obudde bw'obungi omusaala guno abakoloni be baaguseetinga oba omusaala guseetingiddwa gavumenti ezibeerako ez'enjawulo kuba nno ekintu kye neebuuza kalidi okimanyi nti omusaala gw'abannansi guli uniform yonna oba ali mu private oba ali mu gavumenti batambulirawo 335 abanansi 335 webabeeraawo baguseetingiraawo kati simanyi oba ya Nansi nkubuulira ggwe nze nina abaana abakola obusawo obunansi nga nabateekamu ssente nnyingi ne babakotera 3 oluvannyuma lw'omwezi bateekamu ssente nnyingi nabagamba mugira mukuŋŋaanye ezo mutungirire naffe gye tuli tetuli bulungi tekuliiko allowance tekuliiko ki okujjako omulwadde ng'omujjanjaye bulungi n'akuwa tipu oba famire eno ekuwa tipu oba ozaazisizza b'oli midwife n'ozaazisa bulungi omwana n'alama ng'alyerese bulungi n'omulabirira omuzadde n'akuwa tipu so kati mu mbeera yonna
olinde bamunenya omuyimbi naye omuyimbi baninyeze wabwere kubanga anti abamu babagamba ebintu ne batawulira. Kali nzija ne nkugamba nti omwana wo mubbi, omwana wo mutemu, muve ku mwana wange bamuwaayiriza. Omwana ayo babba bamugwako oba n'amanya nti feeti ebweru gyeri nnyo, lwakugirayo ejjambiya n'akusaba ekyapa oba sente otegera nti oba oli awo, oba si kyekyo n'atta family member oba n'atta omuntu gw'omanyi oba ye yennyini ne bamutta ne bamuttira mu kikolwa, abadde mubbi oba ontegeera. So kati abantu abamu baalabanga abayimbira President Museveni nga balowooza bafuna ssente kubanga baaziwuliranga Kenzo bamuwadde bweziti, Bebe Kulu ali bweti balayo kujjoze kamyoni yeetisse ekikutiya. Kati ate nga already Green Daddy abadde mu kampu ya Kenzo efuna ssente zitalinaako agamba. Bayola buyozi ne bakuwulira. Kati oli ajja kwebuuza naye ate ono kyazze kitya? Ne bwe yandibadde kale yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu yandibadde kale mu private eri. Ate bamweno mu jjumula. Kati bantu bali okwo bagamba bulijjo tubagamba system mbi ate bo bagikolera. Kale bo kibagamba nti tewabera wagikolera oba oli awo. System ebeera mbi. Gumira. Waliwo ebintu bitasoboka. Oba oli awo kye bamunenya kuvaayo kukola vidiyo. Mpozi ekyo. Kuvaayo kunenya bakama be. Kunenya bakama be kibamunenya. But anyway, tusaba government ekyo kitereeze. Mulaga abantu bafiirayo bangi. Bafiirayo. Lwakuba nti ate ffe twogera nnyo ku bantu abafudde abantu abamanyirivu. Abamanyikiddwa nti gundi yafudde omwana omukyala omuki. But abafiirayo be bangi. Nze ndowooza nti ekyokufa tetubanenya nnyo kubanga ensonga lwaki bazimbako eggwanika eryo nti bw'ogendayo ku bibiri olinako kimu okudda ng'otambula oba okudda nga amagulu gatunudde gy'ova. Amagulu okutunula nga gatunudde gy'ova gatunuddeyo gatya mu ssaaki, ekyo nakyo kikulu nti basawo bafubye. Ekyo nakyo kirala. Abasawo bafubye buli kimu kibaddewo naye ebadde nteekateeka omulwadde n'alaja twakamala ono wiiki naye tewali yatukutteko. Ekyo kyo kyanjawulo. Bwe twalabye yabadde ayera wabaddewo musawo wanaayera oba n'abayera nabo basawo n'asiimula musawo bambala nti obutawo bufaanagana ate naye n'abeera mukambwe ennyo. Oli awo sooka oleete emitwalo 5 zenkunku okufunira omuntu akole. Era sebo weewoboga musawo kundi yangambye naye nga musajja wate oba mukyala wate ate ng'era abo bakola diiru z'abasawo kubanga oyo omusawo yennyini ajja kuva eri akugambe nti otemye otya. Ntemera sente zirina babbulooka muziyita zijjukira edda nange kaalidde okukula kuno ngenda ndwaza omwana sirina ssente ngende emulaga ebiseera ebyo byadda sijjukira oba na yali ani aŋŋamba nti bw'otuuka awo emulago nga tonnayingira ddwaliro waliwo wabweru ababeera mu buyumba obwa kioski obwa mobile nga zino essimu nga tukyakuba essimu z'ebibiri ogenda osasula ebibiri n'okuba essimu. Kaakati nyambuka ndi n'omwana Gaya mpita ngamba jangu ambuuza ayagala musawo ngamba amubuuza omwana badde kintu omwana mulwadde kwati ayagala musawo w'amangu nga ndi mwagala olinamu ssente simiridde bulungi ngamba enki oba okola ogenda kumpa 2,000 zange ono za ssimu otegeke n'5,000 mu ngalo za musawo nga mu bulamu nalina omutwalo gwali gumu gwensibiddeko olwedde baŋŋambye mulago obujjanjabi bwa bwereere kati nga nsooka mbeera awo nga bigattagatta tebijja nga mugamba manyi kansooka enzije nyingira mu ddwaliro
ewasookerwa olaba mulago we bw'omuyingiramu waliyo abantu abatuula ku ntebe ne zijjula nabeerawo n'abatuula wansi ku buleesu n'abatuula wabweru ku madaala kwegamba ngenda okutuuka eri nga katale nga sijja funa bujjanjabi bona wotandikira wennyini nga tolabawo n'enzirayo nendaba omusajja w'essimu n'okobona ogamba sebo ngonze njagala musawo mpa omudokita nankolako sajja ne muwa essimu sente 2 ze n'akwata essimu n'agikubira gwe yagikubira n'aŋŋamba tambula gwani nze gundi genda ku lumu namba bweti era bwe natuukayo nina omwana bwe natuukayo nenyingira omusawo n'ambuuza gwe gundi nti ye tuulaawo wabweru nasooka n'amaliriza bwe yali amaliriza abaaliyo munda n'afunayo n'abali ebweru 2 n'abaana n'asoma erinnya lyange n'ampita nenyingira akubuuza omwana abadde ki omwana abadde ki ne bankolako ne bampandikira awo eddagala ne bamukebera nga bakola batya si omukwasa 5 ze n'olya 2 ze ke kasambu osigazaamu 3 naye nga obujjanjabi obufunye mu bwangu mbufunye mu bwangu era nze ndi sure kale treatment yonna saagifuna bati kiri nti omusawo akebedde ku mwana nti waliwo n'abamalawo omwezi nga tebafunangako mukisa gwa musawo kumukwatako kumukebera oba okitegeera nga tebabufunangako obwo omukisa ogwo so ne tuddayo bwe tutyo kati nkulaga nti waliwo ate oli ajja nga talinaamu wadde ezo by that time kati ate ababayambangako ennaku zino baavaawo obuyumba babujjawo bw'amasimu babujjawo tumanyi wano bwalinga bungi nnyo wano wansi ku paaka bwe bakola paaka nga we buli bungi nnyo kati oba obwabulooka bwadda munda ndowooza bwadda mu baswipa abakirina bwekiri obwabulooka gye bwadda era bw'omufuna nga aba ajja connectinze dda bw'oyagala so embeera bwetyo eby'obujjanjabi ate ekyo kiri mulago wokka naye ate bw'ogenda mu bitundu oba mu regional referral hospitals embeera teyawukana n'ekyo so bwe tusinziira wano tugamba gavumenti nti waliwo ebintu bye twetaaga okutereeza ddala eby'obujjanjabi eby'ensoma eby'empuliziganya ebyaki nsonga nkulu nti twetaaga kuba ebyo naye nze nno munange nze bwe ndaba gavumenti ebintu by'erina okutereeza si bingi tereeza eby'ensoma naye omusajja yapositinze ekifaananyi kya Dr. Apollo Milton Obote peegi bagita emboozi tebankadde Gayi n'agamba Gayi ono bamupotrayinga ekifaananyi nti yali musajja mubi naye nze nafuna omukisa okusomera ku mulembe gwe nga we nasomera nga tetuleeta bitabo tetuleeta peeni tetuleeta mmere yakulya ku ssomero tetusasula school fees nga banywa n'amata naye bwe mbikompeyalinga ne bano bwe bagamba nti bo balungi ye oli yali mubi ate enzirayo ewooli bw'olaba n'ebintu bye baportrayinga ku Idi Amin nga bwe babitambuzanga abaaliwo ebiseera bye bagamba nti si bwe kyali kikituufu amawulire propaganda nti yadduka nnyo n'atuuzibwa mu buntu bw'abantu obulimba bwadduka nnyo okusinga amazima so amalwaliro singa ogakolako bulungi ebyokusoma n'obikolako bulungi n'otereeza ebyentambula then n'oteekawo anti ebyentambula era biggwewamu n'amasannyalaze then n'okwata emirimu gino n'ogiwa abannayuganda n'ogiwa abannayuganda then n'emirimu gwe gy'otalina nga giweereddwawo gikuleetingiddwa ffe najyo n'obaako engeri gy'ogiregulatingamu minimum wage maximum wage nti omuntu asookerwako afune ng'omusala gugutinga gwa nsalirwa ate nga gwa okutandikirwako mu mateeka weeguli you will enforce it kati salako ku miwendo gy'ebikozesebwa
abana Uganda baba tebalina kibakubanja salako ku miwendo gy'ebikozesebwa sabuni addeyo ku 10 emisolo gikakanye sabuni addeyo ku 10 ave kakaaga kasamba addeyo ku 10 tunyweko ku sukali kilo nga ya 5 abana balina obuntu bwe bajjayo ebikajjo babirimira wano tulina factories 10 plus lwaki tunywa sukali w'10 amazzi lwaki tugula kati ebukota olaba petrol station eziri awo sagala zimenya manya sukali yo mu parking wa kasamba yandagerere mukwano gwange nagamba kanso no wano bebasi eno jontwala sukali wa kakaaga ko ya wa kakaaga tukirire kweri endala agero tukere wa kasambo bitana muleke sorry to waste your time muleke nagamba tutwala omugati agenda okujjayo omugati ogwa nze gwengula akakaaga nga omuguza kanaana ensonyi ne zimukwatamu n'amalaga gutwala kubenjala lye tuluma nga tulina okulya so buli omu yesettingira emiwendo government regulating ku miwendo gy'ebikozesebwa wansi awo era ku petrol station eri wansi awo ekweze zimwe ziri wansi awo ogenze kunolamuza chapati yawo yasatu yakobiza batekamu nenga akagano ke kafa kapembe Nakati ndoza tuli jetukolera yenyine ndoza tulimenti kulyayo so kati government we regulating emiwendo gy'ebikozesebwa abantu ne basigaza sente mu nsawo abantu ne basigaza ko sente mu nsawo baba tebalina kibakubanja abana Uganda tebetaaga bingi oli akola emitwalo gy'ebirire nga akolako ka budget kako kunywako ekipa ya bia si asobola kusigazaamu omutwalo naye ofuna ebiri nga najo gyenyini tekimala nze neetunuddemu ng'ekituufu kiri nti taamu weggwerako nga spendinze $6,000,000 ku baana bange buluvannyuma lwa myezi 3 spendinga $6,000,000 weetaaga $6,000,000 naye nga bw'otunuulira salary structure yange mu myezi 3 osobola ofuna $6,000,000 kitegeeza ideally nti buli mwezi obeere ng'ofuna miliyoni ezo ate ekitegeeza nti $2,000,000 ozifunye naye olina okuba ng'ofuna 4 omwezi olw'ensonga olina okutambula balina okulya okunoonya ziri sente olina okutambula olina okulya olina okulwala olina okugulako olugoye olulala empale n'esaati n'engatto kati ate gino emirimu gye tukola buli kiseera gya ku kamera baagala okyusa olugoye nalwo balukuvumira abalabi bagamba takyusaako so kati embeera bwe banga otereezezza ebyo kubanga ekituufu kiri nti cost of living is high and our earning is little oba small very low kati ebyo bwe babitereeza omuntu ajja batakutawaanya nnyo n'ebyobufuzi bino twalibadde tetubiyayanya wandibadde oyina bannabyabufuzi abajja okuvuganya nga beebo ba eliiti banno abaakolamu abatanoonya mirimu bati bwe wakiseetinga nti embeera erina kubeera bwetyo kati naffe ojja kulaba nga tuze gy'oli tugire gye kiri bwewani kye bagamba if you cannot come to the ghetto will come to you. It will come to your offices and parliament. So byebyo biriwo. Okay. I was watching aka video kano ka story ndo zatumalize nako. Nabadde ndaba interview ya omukulu Amanya Mushega. Minister of Education. So twasomera simanyi mwe mwasomera nga n'ekibuuzo bakitubuuza who is the Minister of Education? Erinnya nga lijjira Amanya Mushega. Kati bakubuuza ogamba ebibuuzo tebakyabibuuza ebibuuzo tebakyabibuuza muza lwaki baba bakyusa enfunda n'enfunda nayo naaleka aluddeko nalabye interview ya mwami Alex Mukulu manyi ndabayo interview z'abasajja abo interview ya mwami Alex Mukulu nga babadde boogera ku nsonga za CDF n'ababuuza CDF yaani naye nga kyoga tomanyi CDF buziza singa mbadde mumanyi nandi badde nkubuuza namubuuza kyoga tomanyi General Moses Kainerugaba kwe naye n'ababuuza kyemugamba ye CDF kyemugamba ye CDF amubuusabuusa nagamba nti afe we twasomera nga bawa omuntu ekifo n'akirwako nga bakitubuuza ne mu kibuuzo bakubuuza ani minisita wa kino ng'omumanyi ekyokubiri baali nga batono kituufu nga Bukenya bwe yali mu UNEP
Aha. Omugenzi Samson Kisekka. Batuweta kuzo okuzabuza okusanga wakikubyewo dda. Aha. Nekade ebuuzo ebyo. Amanya Musega yabadde agamba ekikola security kyekola ekyokulemererwa Kyagulanyi, ekyokulemesa abantu abagenda ewa Kyagulanyi, ekyokuyigga Kyagulanyi n'okukwata abaana ne babakuba. Agamba nti omuntu okuvuganya si musango. Kuba kiri mu constitution. Omuntu okuvuganya si musango. Ekyokubiri yamenye bakwano be bwe bali mu nsiko. Ndugu Rugunda. Ye Mwami Museveni n'abalala. N'agamba Mwami Museveni ye ng'akikkanya lunye nti si kya bugunjufu obadde kirina kye kisolovinga okugenda okutta omuntu gwe muvuganya naye oba omuntu gwe mutakkaanyiza naye. Waliwo ensonga endala gye musobola okubigonjoolamu. Etali yakutta. Ne kati yeewuunya bino byavuddewa. N'agamba abo nga bw'abamenye. Naye yaemphasize nnyo Ndugu ye oba naani omulala. N'agamba ffe tetusobola kutuma baana baffe nti mugende mutte Abanayuganda. Naye byavuddewo era byatandise ddi okutuma abaana b'abantu bagende batte Abanayuganda. Gwe bw'oba tosobola kusindika mwana wo nti genda otte gundi. Lwaki otuma abaana b'abantu bagende batte? Bagende bakole ebikolobero ku Bannayuganda. Yagamba nti ayogera ne President Museveni era yamugambako olowooza sike kaseera tunoonye omuntu gwe tukwasa obuyinza peacefully. Amanya Mushiga yayogera. Yabyogera. Musajja mukono agamba atya? Yamuwa ndowooza ye. Ono anti gwe yagamba yere yaddamu. Yaddamu. Yali mboze kikaaki. Wanga ze mbadde ndowooza. Nze bwe tuwa emyanga nze bwe tunyumye. Olowooza ku emyanga nze ensisi. Eyite bambozi. So ndowooza abantu gye bali abakyagala peaceful transition. Even within the system. Yes, within the system. Naye waliwo ate gye tuyita family brooder. Nti oliawo waliwo kati ate ekizimbibwa ekirala within the family. NRM ffe tugitwalanga family ne kati waliwo ate ekizimbibwa ekirala. Waliwo family within a family. Ekirala ekijja nze nsuubira of course mulimu Amanya Mushega is one of the polished people. Bali mu NRM. The likes of Rugunda and others. Batalina scandal name. Batalina scandal but too abalina endowooza yawukanako ku y'abantu abalala. Naddala nga group yabwe bwe baali abalowooza nti wasobola okubaawo enkyukakyuka newenkubadde nga ffe tetuli mu nkyukakyuka eyo but we can be part of the nkyukakyuka. Tulekere n'abalala n'olubimbi n'abalala baline ku lubimbi. Nina ekintu kyempakanya nze ng'omu nti tulina baprofesa bangi nga bali mu gavumenti omwo abalina zi PhD abalina zi doctorate abalina biki neera naye omusanga atambuza ekigambo kyekimu nti President Museveni yekka yasobola lina eggwanga. Neweebuuza omuntu oyo yasomera ki? Bokat TV Neera.